Amanya gange nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutwegattako osinziira ku mukutu gwa Waswa Emma YouTube channel n'ogwa Trust Media Uganda. Tukutusibwako Biva Organic ababujjanjabi buli kyonna kikulu agenda Dr. Biva ku Access Building enamba essimu wansawo abakwambaza engoye Muzeyi Jjemba ngenda kutulako ne mu company ndala bakwambazeeko bagatte ku company yakwadde JB yakuwadde engoye tunajongerako JB teyiradi bas ku JB yakuwadde tujja kwata brand ze kuongereyo ekyo kiru tekinamu na buzibu era nkyeyanza amina osanga ne Baron Services zijja kuya ku makubembere ngofune business ewaka amina so kale kakati ndine Muzeyi Jjemba kwine meda kikasi nyingi njagala beko bennyonyola oli bulungi ndi bulungi ko sebo Muzeyi Jjemba nakulaba ngo trending ku social media buli wamu eso onakula soko funa munama uli nakuba akafaanane bane wera bakumutimbagano wasoka kulowooza namanya nti oba bano bajja kunfunirako bufunizi kantu kya kunfunirako naye kukyenda bye kati ne kutandika entandikwa gye natandika mbizeemu amaanyi era neneyongera okwebaza era nkyasaba abantu abamu omulamwa era bweyongera okujja okuntuukira kuba nkyayagala okuyambibwa si nyumba yokka n'entambula nayo njagala bwe kaba kapikipiki nkaagala kaba nga ke kasobozi bwe waba obusobozi bwa mmotoka nayo kubanga n'abavuzi balina abayinza okugivuga Muzeyi obulambo bwabeeranga buteekayunga nga tonaba kuyingira mbuno obulambo bwaliwo era nga omuntu bwagamba nti omuntu ali mu miserable life naye kati ntandise okubeera nga mu life eyeyagaza wabeeranga mu miserable life yeyo beerawo bwotyo okwadire bwotyo naye kakati ndabika nti ndi ku kintu kyennyini omulimu gw'okusoma ebirango gwe mulimu kubadde obeerawo nsoma ebirango nembeera n'omukulima nengendako ne mukatale nga sentala okubeera nga for subsistence gugundi subsistence farming yes n'okubeerawo okugamba ogendako mu katale nonoonyayo kyonoonyayo for bakiyita for survival yes nkufuna bulungi nnyo for survival mirimu nga kyegyo gyobadde okola mu katale sentala revenue collector oli musolozi wa musolo sirwe naye kwegamba omusolo ogwo gw'omu butale mu bulo markets n'obulo gw'obusolozi nze mbusolozi okay ate ebirango bino byobadde ngo ebirango bino ndi ng'omuziisi agenda okuziika ku mutunga afudde nemba nga nsobola okusomera abantu ebintu ebyo fluentira abantu ne babitegeera naye nga si musaala omuntu ayinza okuwa amazzi n'agamba olw'okusoma nkubaddeyo amazzi gano genda oganywa ogwo siguba musaala abalabi ne balowooza nti ndowooza nkola ki kola musaala so nga naye mba muziisi era bwe ntuuka sooka kyenkola okuwa amabugo ne ntuulaawo mu bannange kati ntandika okusolooza abantu abaagala okubasomera waliwo message of condolences newabaawo autobiography byebyafaayo newabaawo introduction era ey'okwebaza appreciation naki awo soko nsomeko wano katuna ekirango ze Waswa Emmanuel kali gwe ntunulira nsomeko ekirango ky'amangu ate gwe tinakusomako kirango gwe toli mufu toli kiwabula tutegereza ndi mufu somamu oli mufu nkusome nti ofudde yes mbikaamu katonda kati nja kukubika nti abwenju gwani Waswa Emmanuel abenju y'omugenzi kati kakufuula omugenzi kubanga abenju y'omugenzi Waswa Emmanuel bonna abaana n'abazzukulu abaikika bonna batuuse okusiima kwabwe n'okwebaza era abantu bwenna abazze okubaziikirako omugenzi ono kyannaku nnyo nti yabavudde ku maaso naye yebaza ab'omu katundu kano mwawangaalira olw'okubabeererawo bwe bawulidde omulango gusembayo nti afudde era ne tugenda mu maaso nga twebaza abasawo babadde bamutembeeta kubanga okufa death has no escape omuzungu bwagamba tosobola kwewala kufa yafudde naye nga abasawo balwanye nnyo abo wabeerawo abali b'emyoyo baliowo abantu bano abaliwo so tebaliwo wamufu ebeera bygone case kati baliowo omuntu ono afudde abantu ffe abaliwo abaze okuziika tutegeere okufa kyekiki n'abantu bangi bakyalowooza gate abali b'omyoyo baba baliowo ono this is a bygone case abantu bonna mukimanye nti baliowo ffe tulongoose amakubo gaffe n'embeera omukulu ono gy'abadde ayitamu wabawo legasi gyalese n'amulala babeere nga baleka emikululo legasi basobole okubeera nga kyekyo kyekiyinza okuba nga kyassa omugenzi nze kyakuse oyinza okuba nga wafudde diabetes sukaali nina sukaali simanya tomanya kyekiyinza okunzita bwondaba kiyinza okukuttaawo tewali kati wabula era olumba obulabula oba is accident yes kubanga nze nkulaba nti oli nomo toli mulwadde toli ki nayeinamu accident era ate accident ewo naye tomanya accident tutambulira ffenna mu kufa accident eyinza okujja burapu nofa naye bwe kitaba bwe kityo so nawo awo tobeerawo nnyo nti yafudde kino naye ate oluusi abantu bafa obuteefaako mu bintu bye balya
ne bebanywa ng'onywa ebintu ebitakuwa bulamu oba n'olya ebintu ebitakuwa emmere gy'olya nga tekuzimba mu birabo olya buli formality. Muzungu Muzeyi English mwali mungi nnyo. Kati nga bwe mpunzika njagala abantu balambikiremu tubayinza okubuuza nti kati tukutembeese nnyo ku social media tukutunze buli wamu ozaako ki? Nze nzizaako okuntunda buli wamu na buli abantu abamu omulamwa n'aba interview nga bwe bandaba bwaba w'ekyokukola nga mulaba nti Muzeyi asobola okukikola serebo oyo mbaaniriza okujja okumbeererawo mu ekyo era nkyasobola okuweereza mu kuli ngeri bwekuba mutimbagano bwekuba kuki byonna mbisobola obikola. Abantu b'okukitundu kyo gy'ova e Kayunga bakwenyumiriza mba tena kuzino kati era banyunyumira okulaba nti ate njawuka ennyo okuva wembadde ne beewuunya nti just okusoma ebirango kuno ne kumutuusa wano wateeka okubaawo bitya naye ate tewali talent eno yentuusiza wano singa nali sisobola kuyimirira mu bantu nakuboogerera mu bintu bituufu tekyalisobose naye no bandabamu manyi bw'oba oyimirira mu bintu bino ng'osoma wabaawo abantu bangi ab'ebitongole abakozi ba gavumenti baani bonna bwe bakulaba bakulamamu omulamwa. Wow. Ennyumba yo gyogeddeko nongamba nti Arapex aba tiles adhesive tiles Arapex ekola kimpozi iraba eriko bya tiles yaleeta tiles kwegamba yamanya nti serebo ate kuba kakati era ndowooza zikola tiles zitera kuba baziteka ku wansi wano omunemu diro nga wali watyo nezifikawo nakuno zigendako kiraba ennyumba nebeera up to date nekufuna bulungi nnyo aba Arapex soko gye kwano katono oba na kamera yayinza okubanga abantu atiddemu tujja kweyambisa omuzira gwa Muzeyi katono nnyo gye baleko sebe amanya go gwani amanya Sempija God. Okay, company gyogereko Company nga Alapex Uganda ekolera tiles ne cement asiba tiles. Yes. Batuusako Muzeyi ono bajja ne bamuyambako ne bamuleetera zi tiles saako ne cement asiba ki tiles. Kati ne balekawo zi site business card ziyambe kutunda ku company naye nga tiles Alapex Uganda ekyasinze okuba ne tiles ennungi. Musangibwa wa? Okusangibwa nze mbeera manager Muzeyi ono tusangibwa Kayunga ngamba kati aba Arapex bano ogamba bano okay Arapex okay ngategedde bulungi nnyo kakati Muzeyi ono gomu managers otuukano Muzeyi ono takutabuseeko maye bamala okufunamu bafuna amalala Muzeyi talina buzibu nawe tulina naye buzibu bwonna kubanga tuba tufunye embeera z'okutambula tusobola okutambula ne tujja bangayo ali mutabani we era ndi mutabani we liyali yennyini muli abana bameke waka abana mwenda tuliwo omwana mwenda ng'oli wakumeka nze ndi mwana wakuna obulamu bukyuse bukyanga abaana wabula ku mbeera eyaliwo edda ate kati obudde buno si eriwo embeera egenda ekyuka webaze bannayuganda ng'omwana mpozi kyensooka okubebaza bannayuganda bonna ababeera ku mitimbagano egy'enjawulo tweyanza nnyo tweyanziza mwebale kukwatirako Muzeyi mwebale kukwatirako Muzeyi kubanga embeera ebaddewo emabega okuva lwe yafuuka serebu okuva lwe kyayajja mu birango kufuna mirembe n'okufuna emikwano ajjako mu kibuga n'akyayiringa ne baboys ne babeerawo mu mbeera yonna. Muzeyi njagala osiibula abantu mwenna osooka webaze Calvin abantu mwenna nebaza okusooka wano wendi wa Calvin Kayanja nebebaza abankwatiddeko waliwo JB Tayladi nebebawo Mwatu TV n'abalala bangi abankwatiddeko bangi nnyo bonna abasuubira okunkwatirako bonna mbebaza era nkyabaaniriza kikoye kuyambibwa kubanga okuyambibwa si kwa okuyambibwa si nyumba yokka n'entambula nayo njagala naye ng'obuyambi ababuleeta kati ongono gwe bw'oba onoobuleeta omwana kakuwe ono manager kakuwe namba yange oteeka okwo kubanga enamba yange eri registered enamba yo gisome lwaki ze yagirina gisome namba ya kitaawo se kulaba iso obuyambi kubye mwetaaga abajja mwoyo kasere gikebere mangu gisijije mutwe gikebere ogibawe imwangwe kamere genda va 0758 4 5 0M etamanyaga Muzeyi Godfrey Jjemba basiibudde Jjemba beera bulungi amina so nange neyanziza nange okunteekako wano kunfuula kino ebirungi tebituukirwako naye bikwata mpolampola era tujja kubikola abantu twali kitumanyi nabino tuyinza kubifuna amina mu linnya lya Yesu lya Mukama waffe Yesu Kristo awe tulabidde amina so mubeere bulungi mweraba